bana lifestyle anze sigaba mu Rashid amaanyi Kenzo gazenga ateekamu nga waliwo abamunafuya ne bamugamba tojja sobola abana ne bamugamba nti enoonyeza bibye akyaddaaki ayongedde okubeera nga akasensi nti bino byonna abadde ku kituufu. Kati cabinet meeting yatudde olunaku olw'ejjo olw'emmande yasobodde okubeera nga ekakasa ebbago ery'etteeka erya Copyright and Neighbouring Rights Amendment Bill 2024 era nga lino eno ebbago bagenda kubeera nga abalituusa mu ofiisi eya Minister of Justice and Constitutional Affairs era ng'ono yajja osobola okubeera nga alifulumya mu lupapula olwa gazeti olwo nga lwa gavumenti oluvannyuma balyanjulire Parliament esobole okuba nga eri kukubaganyako ebirowoozo. Kati ono ku byasobodde okubeera nga ategeeza mu nsonga eno yataddeyo obubaka ku mikutu gye egya social media ng'agamba our wish of having the Copyright and Neighbouring Rights Amendment Bill 2024 as a Christmas gift, I think, has been fulfilled. I thank all of you for the support, love and prayers. Byabadde ebigambo bya Eddie Kenzo. Kale katulinde era tubaagaliza buwanguzi. Kati yo UCC egeze maaso n'okubeera nga munnange eyongera okukalubyamu ku mateeka. Executive Director wa UCC Ngono ye Nyombi Tembo ategeezezza nti bagenda kubeera nga beetegereza nnyo media houses kossa n'abo abategesi b'ebivulu bamanye biki bye bakola na biki bye basobola okubeera nga batuusa ku bantu nga tebivvuula. Okiwulira bulungi nnyo. Kati bano agamba nti niwe bagenda maaso n'okubeera nga babawandiikira nti ebintu bifaananako weebityo temubikuba ku rediyo zammwe, temubiraga ku TV zammwe, ate bo kyebagenda maaso n'okubeera nga bakola ki nga bakola. Kati kino bakyongedde ne ku abo abateekateeka ebivulu. Okukola ekivulu abantu ne bajja mu bungi, naye ate gwe n'otandika okuleeta abayimbi abayimba ebigambo ebitali birungi, abayina ennyimba ezirimu ebigambo ebimansa entungo, ekyo tebajja kukikkiriza. Okubeera nga okoze ekivulu naye ng'abayimbi abajja ku stage bambadde bukete, nakyo tebajja kubeera nga bakikkiriza. Era ne bagamba nti bajja kubeera nga bawa omuntu permit emukkiriza okukola ekivulu nga wabulayo essaawa 6. Kitegeeza muyina okwongera okwekenneenya biki bye mugenda okuwa abawagizi bammwe, omutali bakunamira, omutali balaga bintu byesittaza. Then kati ne zino media houses, TV kossa ne radios, muyina okumanya nti bwe tuba tulaga bino ebivulu abantu abagenda okujja ku stage, kuba omuntu asobola kujja ku stage ng'akunamye, ate mu kukunama ensi yonna nebanga eri ku ebyo eraba. Basobola okuwera ennyimba nga bafulumya ekipapula nga bawera ennyimba za Gravity omutujju kossa n'olwo lwaliri puzzle, ate ne baziwera okuzannya ku TV, ne weesanga nga ate mu bivulu babatutte, ate ng'ebivulu ebyo biri live ku TV, ate TV negenda maaso n'okubeera nga ebiraga abantu, nebeera nga tezannye ziri nnyimba n'ate neeraga abayimbi abayimba ziri ennyimba. Ne bagamba ekyo nakyo bagenda beera bakitunuulira n'obwegendereza, ate mmwe abanaagenda maaso n'okubeera nga mubikola ebintu ebyo media houses mumanye nti nno bajja kujja butransmitter bwammwe babutwale. Jjukira UCC erina obuvunaanyizibwa ku mikutu gyonna egy'empuliziganya. Uganda Communication Commission bakwata bukwasi wali switch ne bagamba katero TV ki nga bajjako, ate eno nga bajjako. Kitegeeza okuddamu okuzza ku mpewo licensi yo obutali revokinga, mulina okubeera abeegendereza ku nsonga eyo. Kati
executive director Nyombi Tembo ayongedde nno kikakasa agamba tebajja kukkiriza bigambo biwemula bantu bambala mu ngeri etasaanidde ng'ate ekitongole bwekiri kiraba. Abayimbi baneeno abayimba ennyimba ezo ezitali mu bigambo biwoomu babadde nga beekwasa nga bagamba ffe mugamba tuwemula naye ate bannyinaffe abajja ku stage nga kumpi bali bwereere. Waliwo ekivulo ekyabaddeyo ekya Daxter atwalabye omuwala Rita Danson bazze ku stage ennyambala n'ebyo bye baakoze abantu ababaddeyo banyumiddwa naye ndowooza ebyo bye bimu ku executive director byagenda maaso n'okubeera ng'ayogerako n'olaga ekintu bwe kityo ensi n'ekiraba ate mwe ne mulaga nti mukikubaganyako birowoozo ng'ekyamazima si kirungi. Then bagamba n'egyo emikutu egya social media that is YouTube channels aba TikTok, Facebook mwe kasita mwenyigira mu kutambuza amawulire ago n'obutambi obwo obutafaanana bulungi kitegeeza naawe omusango gujja kubeera gukola ki gukutwaliramu kikyengezaako kumaliza nakyo. So kati UCC eraga nti esituse era egeragenda maaso n'okubeera ng'etunuulira ebintu ebyo. Kale katulinde atulabe wajja binaggweera n'amateeka ganeeno ganaabanga gakwata ku bonna oba mulimu abaana n'ebyana. Nze Ssegawa Mulishiri.